kitange gye tuli kitange muli muti eno ye mukulu tetusanze buzibu ogira mu motoka tobonaabona ng'alinga azaatambuza bigere nga nte ye mukulu era ddenya abaana ab'obuwala muli muti abaana ab'obuwala nga munyumiddewo wansi awo nsiimidde ddala okumanya muyumiddewo wamma muwulira mutya nga muli awo barakallahu fiikum musigalireewo ddala mwebeererawo baana bange omukulu abadde asaaga mutuule bwetwogerezeganya taata mpulira byo nina abaana bange abasigadde mbagalyanga abengo ye mukulu nsaba okkiriza mu kaseera kano kennyini ye mukulu ate bakumi wano babeeko ebigambo bye bampa ye mukulu kubanga nina bye nabasindiseemu mwe bazzukulu bakasujja mukanye engalo omukulu mumukubire wotokuba mu ngalo oleeta nswala ku mutima wamala fesibupe kitukubeka mu ngalo ez'amaanyi kubanga neganda waffe omuganga poneplo mwali mu nnyumba agambye atya selekta Jose webale mwana wange Aaron Katuma number 1 Aaron bazzukulu bakasujja tukube mu ngalo okwaniriza abaana b'omukulu bwetwogerezeganya taata abo nno baana bange babuwala ye mukulu ate era nga baana bange basawo mu lujja muno abaganda abakozesa empiso oba bano abamamafiina baana bange basawo tukubire mu ngalo bane tukubeera sibe wa mamafiina sibe wasenga kulannama ye mukulu wabula basawo weewaawo baana bange nolaba musawo natukunda musawo natukunda njagala ombuulize ku bagenyi abo nga bw'owulira emirembe. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muyigiriza abaana eddiini omwana atoola salaamu n'owulira ng'oyagala omuwa emitwalo 10 lwa salaamu gy'atodde. Mukulu nze ensonga ebeera ku busiraamu ngifiirako nnyo. Ogendeddewo musiima. Ate mukulu waba atodde salaamu eno niyinza ozizannyirako agitekedde nga wamperekedde kuba mu ngalo ez'amaanyi. Musawo natukunda. Kamwongere mukulu. Mwongere kubanga azaalira omulungi atyagaana. Musawo natukunda. Nakusindise gye nakusindise nga nina emirimu gye nkusindiseeko. Ondabira abantu abo embeera gye balimu. Wamma mbuulira obasanze bali mu mbeera gye era obasalidde magezi ky'okubeera nga batwegasseeko wano. Abasinga obungi babadde bulungi. Naye mubaddemu abalwadde babiri. Osanzeemu abalwadde babiri. Ekyamazima nga bali awo embeera ebatigomya. Kati n'obakolera kyabo. Abalwadde ababiri abo baddemu ayina ekirwadde ekyatokati. Olwo bwe bayite batya obwo? Bulwadde bwa saayansi nnyo. Bwa saayansi mwana wange tontwalayo nze omukoledde kyoyo. Oyo muwadde eddagala lye bayita microphenesius. Maama nnyabulira omwana eyasoma kinnemye n'okuddamu ate owookubiri. Okubiri abadde bubi nnyo nnyo. N'okola otya? Tumuwa ekitanda. Mumuwadde ekitanda? Njagala kubuuza. Ekitanda kye mumuwadde singa essaawa zino oli ayagala okujja okumulambula waliwo ayagala omuleetera akatonda olowooza ayinza kumusanga ku kitanda ki ruumu namba ki fayiro namba musawo eri etya? Ekitanda ali mu room number 1. Room number 1. Bed number 8. Bed number 8.
file number 2023. Mashallah bannange. Aba mutuseeko. Kakati baana bange, okulungiwa ennyo n'okujjanjaba okukola ebyensonga temwazza musango. Muve ewa kitaka. Ssebo taata Sebekita Linnyamu, ssebo taata musajja Kabaka omulungi. Oyina ky'obagamba? Nsaba okkirize neme kutambula makayakaya ng'omugagga Mutyaba Bulu oyo nno nga ya Ssentebe Kampala ew'abasuubuzi nga naye yazze tasobola kukkiriza abaana bano kuvaawo nga twaliwo kiri oyagala bakubantiisa ssebo taata musajja Kabaka nsaba okkirize mbere wa mugaso ng'embwa y'omuchina ate bwetuuka kitange wetekola wasakyoleka afazaali ekola omucomo mukulu nsaba okkirize mbere wa mugaso nga n'ensu y'omulugwala ate ekola etye kitange nkakasa nti weteweeka mwana afazaali eweeka ekibbo ssebo taata musajja Kabaka omulungi natukonda wange omuwadde nsaba okkirize Faadi gyali Faadi wabanga muva Bulaaya nga gyali yaŋŋambye bino mbigabe kubanga byawano mukulu nsaba noona abeere mugumiikiriza ng'ekiku bwe kituuka newookireka e Bulaaya okumala wiiki n'okomaera kikuwa ttaaki ssebo taata musajja Kabaka omulungi nsaba okkiriza ennyongera okwebaza nange kkiriza nzikakkane wansi mbere mugonvu ng'engatto ya neegeera kitange woogigula ng'olina embaliga nayo gyekyamira nsaba okkirize mukulu nfunye olugongo embwa ebuuka akadiba nzire mu ntebe ntuule ennina abaddako ogenze entebe mu ntebe kitangeza engalo z'owulira eno nga zigirawo abaana bange bano ate twale ekiddako kale babanga omuganda kwani kwesinalako waali tugenda wange siwulira engalo kuba engalo nga zijja mu nnyingi zaayo yes omugagga Kul'womukolo abeetaaga mu nyumba mutwali eno tulinayo omugagga Abusalonjaji asubula amasimu gyali omukulu gyali tomwepangako w'amaanyi Abusalonjaji babanga gyali ye enda kulamu omugagga Kul'womukolo abeewange tulawulira kati nno musajja wa Kabaka ye mukulu oba obadde onoonya kakusumagiza kati ngenda kukuwa kakwebasa ofuluute mukulu nange nkwerinza amatama galinda lumondi bino nno bikulu mu maka gange wekiritaza nze bano we mukyadde ye mukulu sikyaza bazzukulu ba Sserunyiigo ne bazzukulu ba Nnalunyiigo abeewange bazzukulu bakasujja bengalo omukulu alabe nti nno twazze bino nno bikulu ye mukulu nkusanga ng'oli muzzukulu wa Sserunyiigo ye mukulu oba muzzukulu wa Nnalunyiigo ye mukulu sikulonzalonza nkusindikawo mu kibuga kya Senega ekikulu Ddaka ye mukulu oba kusindikayo mu myoka wa Koni oti ye mukulu kati mutyuninga essanyu lite bannange engalo tuzikubenga z'amaanyi kati nno baana bange abo nabo kabakulamuseeko nga bwe baagadde omugagga Bulu abaana bagenda kutulamusaako Bulu waali ayimirira awuubire ku bantu bakuulira kuseka ate omumali bwansenya Mutyaba Bulu yimirira awuubire kiba kibe ye mukulu kale baana bange mulamuse era musanga bw'oyagala afiira tono kyokoze kye tukoze naffe tusikanyukidde era dde mukwano Nsibye Mutyaba ssebo. Tetulina busibira maaso tusibya tukoppola makoppole muli mutya. Nsibye Mutyaba nnyabo. Mwana wange komaawo we twogerezeganya. Taata. Omwana oyo yatusanyusa nnyo nga twakamuzaala. Ye mukulu. Olw'okuba yatusanyusa nnyo nga twakamuzaala. Ye mukulu. Twamuweerawo erinnya ery'amaanyi nga tusiimye. Ye mukulu. Olw'okuba twasiima Mukama Katonda n'omwana tumuwa erinnya lya Nansiima.
Sebotata musajja kabaka omulungi. Kabagendeke namayo. Saba okkirize. Bino byenjogera mbyogere nga byamazima nga mukiga. Bwatuuka. Kitange omukiga wazaala omwana n'amwagala. N'akola atya? Omukiga y'omwoyo omwana gw'ayagadde ng'amuyita Byaruhanga. Wazaala omuwala n'amwagala ng'amuyitako obusinje. Wazaala omwana gw'atayagala kitange ng'amuyita Tinkasimire. Mukulu wazaala omwana ow'omutwe omunene nga Wamputtu ng'amuyita Alinayitwe. Nsebo taata musajja kabaka omulungi abeewange nga bakubira mu ngalo ez'omuyiika nsooka okukwebaza okuzaala n'okuza ate n'oyonsa. Nsebo taata weebale kuweerera. Nsebo mukulu nange sigenda kumala biseera abeewange mukube engalo bawaana nze sigenda kumala biseera ng'ow'ekyakyatunda eryakabootogo tingulako ate nga zimwetimbye. Kitange kkiriza nina okulwana okulaba nga mpita mu bwangu ng'omukyala asiramuka. Bw'atuuka kitange bamuwa kakaya n'engendayo nga ggwe Dawudi onoowulira. Kyekituukawo. Kitange ekyo kyennyini. Ssebo taata musajja kabaka omulungi. Nsaba okkirize abaana bano olw'okuba nti batambudde bulungi. Bansanga wano mu kkoona nkukakasa nti omugagga Fahadi ava London. Ogenze mu kiteezeoteeze. Kitange abuulira gwako olinganga abuuza nti abalongo abo bannaalongo. Wamma baana bange mudde waggulu ate musinkane omwana omulenzi okubanga atugambye omugagga Fahadi mu nju mwali. Abeewange suulira ngalo. Kuba engalo nga zijja mu nnyingi zaayo. Yes. Serunyoji kosi osanga uli. Yes. Abewange suulira. Ekirala kyamututte kwesibanya mu bantu.